Nkomyewo nate Uganda at large mu mikwesise era kansooka okubeera nga nkulamusaako gwe wenna gy'oli ampuliriza okwetooloola ensi. Bwe ntyo nga bulijjo mu nkola yaffe ey'obutaleka jjinja na limu nga sirivuunule twagala okubeera nga tulaba embeera eri e Namibia nawane e Uganda. E Namibia omutanda gy'ali n'abataka bagenda okubeera nga bamulabako. Bino nno muganda wange bifuuse namulanda anti ne Gen. Museveni yamaze dda okubeera nga abagulizibwako. Yagambye nti abadde tabimanyi bigenda mu maaso nga tamanyi kigenda mu maaso era n'abaako byayogera. Ekifo omutanda gy'ali nakyo muganda wange kiriko amateeka amakakali ekifo gy'ali era awo tugenda okusinziira okubeera nga tulaba nti ddala bano banaabakkiriza. Sofa nze nga Uganda tulagi kyenaakategeera nti Abaganda bwe batyo nga babanja okubeera nga balaba ku mutanda wakiri nti abantu abatono bagende bamulabeko abataka mu nsonga eno nti bagende bamulabeko badde bategeeza abazzukulu nti bannange kituufu omutanda gy'ali. Ekyo kirabwanga akatinko okusinziira ku bigambo bya Museveni, okusinziira ku bigambo bya Mayiga n'abalala bonna, kirabwanga akatinko nti mutinka kye bayita okutinka. Bo kye bagezaako kubeera nga batutegeeza. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa ku bizibu byo ebyenjawulo mukubiikireko ku nnamba ye ez'essimu, ku nnamba ze ez'essimu ziri awo, omusange ku lw'ejjinja wali e Bulumaji. Haji Haruna omusomi w'edduwa. Ate gwe munnange eyandiyagadde airport taxi okunona ku airport okumye wano mu Uganda, oyagala omuntu omwesimbu, oyagala kugenda ku airport kukwata budde, olina ekitereke oba omuntu oli ewabweru gwe wali yagadde okubeera ng'otuma gw'osobola okukozesa nti kino kijje wano kitwale wali, oba na wano mu Uganda wennyini olina omuntu gw'oyagala okubeera nga weesiga. Kubira omukulu Mukisa era ennamba ye eri 07403 Uganda at large bwe ntyo nange nkuba omulanga wano bagamba nti alimu empewo talagwa muliro. Era guno omulanga gwa makulu nnyo kubanga muganda wange ebintu si birungi yadde n'akamu, yadde ate nga naali yagadde okubeera nga mpika omukutu guno mu kaseera kano mu nkyukakyuka. Emboozi zonna twazijjayo, ezisinga obungi zonna zaayiika, abaazi downloadinga well and good, naye ebintu byonna ebyaliko emboozi 1.5 gwonna kumpi gwonna twaguyiwa 1,100 si 1,1 1,100 zonna twakola ki? Twaziyiwa olw'ensonga munnange ze mumanyi obulungi, naye omukutu guno gwetaaga obuyambi, mwali badde muguyambako seriously. Munnange nga nkubuulira akawunvu n'akagga ku kirabikanga akatinko mu maaso g'abantu abalala, kwegamba waliwo group ffe gye tumanyi obulungi ennyo era gye tubadde nga tujja twogerako, era nga bagamba nti gurupu eyo eri wamu ekolaganira wamu nti gatta Mengo n'ogatta ofiisi y'obwa pulezidenti waliwo n'abakungu abamu awo n'obwakabaka bwennyini, abo bali kimu, bonna bali mu nsawo emu. Kwegamba babanga okolekitinga like terms, bonna bali muki mu seeti emu, era nti waliwo ebintu ebimu obuuli awo ffe nga ffe abantu bye tutamanyi, kwegamba nga batuseetingira awo kubanga ffe tulina okubeera nga tuwagira era ne tuwagira, naye bwe tukola deep thinking oyinza okwesanga nga ate eyandibadde oba awagira ennyo ne oye ey'amaanyi oba abanje ennyo
oyinza okuddamu okumubuuza nga yali baddaga bannange mutuwe kabaka waffe nga bw'omunnyonnyola ennyo ajja kugamba kale wani katulinde tulabe gye binaggweera okusinziira ku byentegedde. Naye nze Uganda Tulagi nabagambirawo nababuulirirawo nti ebintu bino abantu abo balinnya mu kimu era nze sijja kubalimba kino kankyogere era nakyogerako nti nze bonna bwe nkwata olweyo bonna mbeera bonna tugenda mu Uganda empya bonna kubanga bwe tugenda ku Buganda ng'Abaganda tetusobola kuvaawo tuba tusigalawo. Kitegeeza nti era ng'obwakabaka bwe babuzzaawo era basobola okubuzzaawo mu layini ate entuufu. Kakati muganda wange Gen. Museveni bw'atyo yeewuunyeza nnyo abataka ba clan leaders ennaku ezo abadde nga alinnya mu kimu nabo, naye kakati ku kino bw'atyo ate takkaanyiza nabo era ye agamba nti bano bakoze omulimu munene nnyo mu kuswaza Uganda, baswazizza nnyo Uganda. Naye bwe tuba katugeze tugeza kubitunuulira mu ngeri efaanaganako bwetyo y'okuswaza Uganda nti Uganda Abaganda okugenda okwagala okumanya ebifa ku kabaka waabwe gyali yonna, kubanga kabaka yagamba nti yagenda ne ttiimu, alina ttiimu gyali nayo, kitegeeza nti alina abantu baalaba buli lunaku, abantu abamugenderako be tutawuliza ffe nti abo bo banjawulo nnyo ku bataka. Bwe tugenda mu mbeera ey'obuntu nti kati kabaka bw'alaba ku bataka pressure ne zimukuba, ekyo ne kibeera awo. Kati bwe twogera ku bintu ebiswaza Uganda nti ekyo kyekyali badde kiswaza Uganda nti abantu okulaga omukwano n'okwagala okumanya, kuba bwe bayita obuvunaanyizibwa, baagala okumanya kuba kabaka w'Abaganda si w'abantu si wa gavumenti nti olukusa balina kubawa buwi bwe bityo, kuba waliwo kye bayita omwoyo gwa Buganda ogutakola ki, ogutafa. Kati ekyo ne kibeeraawo kubanga Gen. Museveni ayogera ku kuswaza Uganda, embarrassing Uganda, stop embarrassing Uganda, ku buli gw'enguzi, ku bubbi, okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okuli wane Uganda drone ezisomba abantu entakera, ebyo tebiswaza ggwanga. Okugoba ebibiina ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu wano nti mugende mugezeeke mu Afghanistan, Iraq babeetaaga eyo wano tetubeetaaga, ebyo byonna tebiswaza Uganda. Okuwagira obubbi n'obuli bw'enguzi, okugulirira abantu gwe kennyini okwenyigira mu nguzi, mutandika okubeera nga palamenti olaga nti gwe wagimaamira era n'okukasa nti gwe kyoyagala kye kiyitawo, era n'obuyita obuvubuka obutasobola kubeera nga bukuwabula ku nsonga n'emu. Ebyo byonna tebiswaza ggwanga, tebiswaza ggwanga, naye okubanja kabaka kiswaza eggwanga. Kyewuunyisa. Gen. Museveni agafeeyo gatugamba nti bw'atyo akubye omulanga eri Buganda, eri abataka in particular, okulekeraawo okuswaza Uganda nti nga bagezaako okubeera nga batekinga advantage, kwegamba bakozesa situation eriwo okubeera nga kwegamba balaga nti baagala nnyo kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Mu bbaluwa Gen. Museveni gye yakulubuuse July 11, 2024 bw'atyo Museveni yabadde addamu Permanent Secretary of Foreign Affairs. Ono yabadde ategeezeddwa Ugandan High Commissioner to South Africa wamu ne Namibia ku bikolwa eby'abataka bano. Olwawandiisa agasajja gammwe gali eno gatufuukidde ekirala, nkugambye gabanja kabaka galinga agagamba ge Gaganda gokka. Kale si bwe yawandiise naye bwe kitegeeza kwegamba, kubanga tosuubira muntu kati byogerwa omuntu kwegamba nga yayogera
naye diplomatically ajja kiwandiika kifurezing naye kati bw'osanga abantu kwegamba ababirambulula mu butuufu bwabyo kyekitegeeza nti bali eno batutijjirako batijja munnange bano bagambibwa okuba era nga tukimanyi bulungi nti babadde bagezaako kubeera nga balaga bakiikirira abaganda bonna kubanga be bakiikiridde abataka beeronzeemu 5 era nga abataka bonna munnange basonze akasente ku lw'abazzukulu baabwe bagende balabe kabaka naye kwegamba omuntu ajja okwebuuza omanyi kati omuntu asobola okukozesa ensobi kwegamba n'otuuka ekiseera ng'olaba tajja kuwa lukusa kubako tebiriwo nti Mayiga baali badde bamuwa olukusa kubanga already yabadde abaga yawoza kimu kabaka ali bulungi temugendayo mubireke ebiri bikwata ku bali naye ng'olready ensi yonna esazeewo tibaagala kulaba ku kabaka bamulabeko bwe bati then bakakasi bagamba abazzukulu babirwa naye kabaka alyali kati okitegeeza nti olukusa lwabadde tetujja kufunibwa kati gino Museveni agamba ebbaluwa okusinziira gye yafunye eyategeezeddwa Secretary of Foreign Affairs ng'amutegeeza nti bano bwe batyo baagenze e South Africa okusobola okugenda e Namibia nga tebafunyeewo yadde n'olukusa munnange Museveni agamba nti bwentyo ne mbategeeza nti ffe tetulina kye tukimanyiiko oba tetuli mu nsonga eyo eya His Highness Kabaka okubeera nga ali Namibia. Museveni bw'atyo n'akuba omulanga eri bannayuganda temulekeraawo okuswaza Uganda nga mugezaako okubeera nga mukozesa akakisa okulaga nti mwagala nnyo kabaka. Temulekeraawo okuswaza Uganda nga mugezaako okukozesa akakisa kano nga mulaga nti mwagala nnyo kabaka. Ekyo nno kye kisinga okuluma abantu era y'ensonga lwaki okiraba nti n'ebigambo biva mu ono ate era y'omu ate era akizeemu kubanga y'ono agamba ffe ng'Abaganda we shall crash twakikolako era tusobola okkiddamu. Kakati awo nti bano kye bagezaako okulwanyisa simanyi nti bagezaako kunafuya Bwakabaka babunafuyize ddala Abaganda baggwemu akatinko akabalitira okwekalakaasa okwavaako okuggalawo CBS oba oliawo. Kakati Museveni agamba nti okuggyako kabaka ng'ovudde ku kabaka ye kennyini nti abantu abalala abaali badde bakwasaganya ensonga eno mu kukkiriza abantu kubeera nga bagenda okubeera nga bamukyalira efamire ye. Kakati awo nga yeebuuza ani omulala eyali badde akkiriza abantu bano okugenda okulaba kabaka. Naye ate b'abantu bagamba kabaka asobola okubeera mu buwambe. Kati omuntu wabeera mu buwambe bo bategeera batya kubanga enkukusa gye bamukukusaamu ebintu nga tebiri mu bulambulukufu. Mujjukira okuviira ddala mu bulwadde eri era abantu batandikira okwemulugunya nga balaba ebintu bingi bitateyeerekeka. Tewaliiwo kugamba kabaka wasukira okusoma ekiwandiiko n'asoma nti bannange tuli eno twagenda ne ttiimu yaffe era bwe ekyo bwekyali badde nti nsituka okugenda ku bujjanjabi ngeraba mumanyi olw'obulamu bwange nsobola okuba nga siiriwo okumala akabanga naye munsabire nange mbasabire nsitula nyinza obutabaawo kumatikkira na bino okusinziira kubanga siyinza kubeera nga tuteebereza abasawo kye banaakola kye banaatugamba naye nga nyinza okumala akabanga nga sikola ki nga tetuwuliziganya. Bw'atyo kabaka n'ayogera n'asitula n'agenda. Ani yalibanjiza kabaka essaawa eno kuba twalire tubiwulira nti kabaka yatugamba ye kennyini era mu butuufu okugenda okubeera nga abantu beekalakaasa nga tubalaba mu diaspora beekalakaasa nange nali badde nga matikatinko tebaabagamba naye ebintu biriawo ebityo wali abantu amu botosobola kubeera ng'okukusa kubanga okimanya abantu bajja kumubanja
Kiki gwe kiweesigaliza nti are you so special okusinga Abaganda bonna? Ekyo nakyo ne weebuuza. Kakati ne Museveni yeerabidde nti ye kennyini yalina kuyita mu kabaka okujja okumatiza wano Abaganda okusobola okwenyigira mu lutalo kube wabe baali bamugobye eri Mankuli nga bamwega nti tukumanyi wajja otya ino tubuulireyo bajjajjaabo wano bameka bwomanyi betumanyi ne bagoba wano ng'alina kuleeta Ssaabataka biseera ebyo asobola okubeera ng'akola ki afuna obuganzi wano. Naye jjukira nti mu buganzi obwo abantu abaafa n'okutuusa kati tebasobola kusasulira muwendo gw'abantu abo baafa, abantu abali mu bukadde bo baayogerako nti abakunukkiriza akakadde ne bali mu bukadde abaafa. Ekyo bakyerabidde kati ssaawa eno katinko. Tolaba nga nze mba njagala okuliteetinga ebintu ebyo seerabira, si ntondo naye seerabira, mbeera mbijjukira tigamba ngenda mbigoberezeganya, saagala kumbuguumiriza bumuguumiriza awo bwentyo. Kakati Museveni agamba nti Katemba ono nti yenna alina okubaawo, ffe munnange tetulina kye tumanyi. These dramas are happening away from our jurisdiction. Museveni. Otherwise, we would have taken action. Museveni. Bw'ati agamba nti bino byonna okubaawo ffe tulina kye tumanyi. Naye singa tubadde tumanyi oba singa twali tumanyi twali badde twabakolako dda. Twali badde twabakolako dda. Kakati bwetyo ebbaluwa Museveni gye yakulubuuse ne bagikolamu zikkopi ne bagiwaako Minister of Gender, Labour and Social Development, Katikkiro wa Buganda. Ebbaluwa Museveni gyakoze eki gyakulubuuse kati Katikkiro bamuwaako naye Katikkiro wa Buganda ne bawaako Prince Wasajja omulangira Wasajja ne bawaako ne Royal Family. Museveni kati ebbaluwa Museveni gyakoze eki gyakulubuuse ne Bataka Council nayo ne bagiwa. Kakati awo njagala okukakasa nti kati order from above bw'atyo alagidde ayingiddemu to take action to crash. Tuddayo bagamba nti amazzi gakulukutira gye gali gakoze eki gye gali gakulukutidde. Newankubadde bagamba nti sikako kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka naye munnange muganda wange. Kakati nakusuubiza okubeera nga nkubuulira amateeka amakakali agali mu kifo kino kabaka gy'ajjanjabirwa. Era mu bimpimpi kabaka bwe yagenda e Germany okujjanjabibwa abasawo abakugu abamukolako baamuwa amagezi asooke agende e Namibia mu kifo kya Okunguri asooke awummulemu nga tannadda mu nsi ye. Kati ekifo kino kye twogerako kyatandikwawo Abajamani mu 1997 n'ekigendererwa eky'okubuddaabudiramu abantu ababa balina ebirowoozo eby'enjawulo nga tebakozesa ddagala, balina ebirowoozo eby'enjawulo. Omanyi kati tuli ku kigendererwa ky'ekifo kino abantu kyabajjanjabirwayo abantu abo balina ebirowoozo eby'enjawulo. Okitegeera kwegamba babeereyo nga tebalina kibataataaganya ebirowoozo bigende. Kakati omuntu omu yambuuza juuzi kubanga nali nkubulira ku kifo kino nti kati kabaka birowoozo ki byalina ebyo eby'enjawulo, alina ebizibu ki ebimuleetera okubeera nti kwegamba tuvudde ku mpumbu kati tuli ku birowoozo. Abataka be bamu ku ebyo biro banoonya eki, lwaki banjigga, lwaki babeera bannoonya buli gyendaga iki kiinaza musango. Kakati munnange nkugambye nti abantu bangi okuva mu nsi yonna abeetaaga okuwummula nga tebaagala kibatawaanya baze batwalibwa mu kifo kino olw'okubanga ekifo kinene nnyo nga kirimu ebintu eby'obutonde. Kino kyanguyirwa omulwadde
okutebenkera obulungi mu birowoozo. Omutandisi w'ekifo kino agamba nti yayagala afune ekifo gye basobola okubudaabudira omuntu n'awona nga tebakozesezza ddagala. Yakizuula nga amalwaliro galimu omujjuzo ogw'abalwadde abalina endwadde ez'enjawulo, nga n'omuntu kimubeerera kizibu okwogerako n'omukugu nga bali babiri abatali kubataataaganya, ate okumala ebbanga nga tebali mu mbeera ya bulwadde. Omukutu ogw'ekifo kino gulaga nti ettaka eddene okutali kintu ate nga kukyaliko ebintu eby'obutonde nga emiti, ebinyonyi n'empewo ey'obutonde bibyasikiriza abatandisi. N'ennyumba zennyini baazizimba mu bintu bya butonde ng'essubi, emiti, amabanda, era bw'obeerayo tolina kintu ky'ojulirira kuva walala, kubanga munnange kyefaanana kyokka. Tugambe tutya nti yejja nayo ku nsi. Kakati obugazi obw'ekifo buwerirako ddala yiika 1,2355, era bw'oba munnange ogenzeeyo ofuna ekifaananyi eky'olukalu lwa Africa, kwegamba olabira ddala ng'oli mu Africa. Nemba tugamba nti Uganda is part of Africa, kati ekifo ekyo wano kyogamba tewaliwoko kiyinza kuba. Uganda ine ettaka lingi, kyogamba bagenda wali ekaazi ne balu. Kakati naye bali mu kutundawo butunzi nnowo. Kakati ng'omaze okutuukayo bagambye nti ofuna ekifaananyi eky'olukalu lwa Africa nga bwe yalinga nga obutonde tebunasaanyizibwawo, ng'obutonde tebunaakusaanyizibwawo. Ekitundu ky'ensozi eziriko amayinja agaakula ne gawula, ebisolo nga entulege, entugga, engabi, empologoma teziriiyo, n'engo. Bateekayo ndowooza bisolo bya ddembe byokka ziri zokesanga nti yagenda okujjanjabibwa. Empologoma yamulya nti bagamba engo ne bwebeera yakiggwa muganda wange sewambuza agibendegera. Bateekayo ku mpologoma n'engo. Kati era nti omuntu tayinza kuwuubaala era awummulira ddala kugatta n'ebinyonyi nga enkusu ebitatera munnange kulabibwa, tebitera kubeera nga birabikalabika. Omuntu yenna bw'abeera mu kifo kino ne bw'abeera alina ebimusumbuwa mu bulamu abyerabira era agenda okuvaayo singa abeera agoberedde amateeka g'abasawo, abeera ateredde bulungi. Abantu bangi abazze babeerako mu kifo kino bawa obujulizi nga bwe baawonerayo, era abantu baliko n'obubaka bwe baaleka bawandiise ne babuteeka ku miti egy'enjawulo. Ne Kabaka ajja kulekayo obubaka ku muti, era nabo bajja kwongerezaako nti bannange ono omulwadde ate ye tetumulabangako. Kakati amateeka amakakali kugambye agali mu kifo kino gwe twagala okubeera nga tutunulamu. Amateeka amakakali, lwaki ekifo kino twegamba abataka bano bakyalemereddwa okubeera nga batuuka ku Mutanda? Munnange olw'okuba ekifo kino kibeeramu abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi, tebamala gakkiriza bagenyi kugendayo. Kibeeramu abagenyi ab'obuvunaanyizibwa bangi, oyinza munnange okugendayo okukakkana ng'osanzeeyo Putin oba ani wano
okutuukayo okulaba gw'oyagala omulwadde alina okuba ng'akimanyiiko era nga yakukkiriza. Njagala mutegeere ebintu bino. Omulwadde alina okuba ng'akimanyiiko era nga yakukkiriza. Kakati Kabaka akimanyiiko bw'atyo, era Omulangira Wasajja yabagambye nti n'omuntu gwe mugenda okulaba gwe mutijjirako tabeetaaga, tayagala kubasisinkana, tayagala. Kitegeeza nti representation ey'abazzukulu ba Buganda okugenda okulaba Kabaka waabwe, Kabaka tayagala kukola ki? Kubasisinkana, tayagala. Kyokka era ne bwe babeera bakukkiriza, tokkirizibwa kutwalayo ssimu oba kamera kukwata bifaananyi. Eswaga tebalyagala, tebabeera bakozeemu bubi, tuba tunakakasa tutya nti baamulabye. Kigambibwa nti eno y'ensonga lwaki tewali bifaananyi bya Kabaka birabika nga asisinkanye abantu wadde nga waliwo abamusisinkana mu kyama mu kifo ekyo, naye ate tewali bifaananyi abamusisinkana. Wakiri bagambye nti omutakuumu jangu sooka ogende wali mu kidiba onaabe James, amaliriza jangu tugende. Namutuwala n'akuma n'agamba ye nayogedde naye nabalabye, namulabye. Naye ate era kati bwe batabakkirizayo kamera kulika nabo nga bagatufera. Kati ate akatambi ke yaweereza ku mutimbagano yakalikodingirawa. Kitegeeza nti tewali kitasoboka, embeera yeereetawo ekintu, kubanga oyinza okwesanga nga olidde ekikere kubanga tewabeera mmere nogakandya ekikere n'okirya n'obeerawo ng'oli mulamu. Omusajja omu yaŋŋamba nti bo okusavayivinga mu kkomera mu lutalo baabasibira eyo nga banywa musulo gwabwe, era ng'okufuka omusulo n'omala gakufuka wali oba oyonoonye bajja kukunyiigira. Olina gufuka wali mu kikopo kya ggama, bino ebya ggama, era baanywanga ogwo ng'ate omusulo gwa munno gw'onywa na mwena mufuka omwo, ng'ate temugunywanga mugudiibuuda, munywako katono gundi gwogunywanga agenda okufa olowooza bano tetunywe, abalala nywako omumiro gumu nga n'omumiro wagupima musulo ogwammwe gwe mufuuse oguva mu animals, kati wali guva mu zi animals ez'abasajja abo abaali abasibe. Kakati tewali kitasoboka. Empumbu bw'ebanga just empumbu esobola okuva ku kimuli just ky'oyagala n'okiwunyako empumbu just neekuleetera obuzibu obwo, kitegeeza nti anything can happen. Kakati amateeka akakuwa 2-3. Kakati munnange okukuba ekifaananyi oba okukuba essimu olina kuyita mu mitendera ejassibwawo, kitegeeza gye baayitamu ne batuweereza akatambi. Kyatulaba nga engeri gye baakakwatamu nagamba kyakatambi kane yakakutte talina bukugu mu kukwata bifaananyi, naye ate baalina ndowooza ekifaananyi kyali waggulu oba nga kiriko maapu ya Buganda oba ki, ndowooza ayagala akisikiremu bw'ati. Niwakinengamba lwaki teyakiteeka wano wansi ku levo ya Kabaka. Kati n'atukwatira ekifaananyi ekikola ki ekibayita ekisajja, ne tumulabira ddala nga ye Kabaka nga ku screen ajjuddeko bulungi nnyo. Ndowooza ensonga lwaki abaakwata nyinza okugaa nti mu by'okukwata ebifaananyi baali baagi. Jjukira nti mu kifo kino buli ayingirayo aggyibwako essimu ne kompyuta era bikuweebwa ofuluma ekifaananyi kya Kabaka nga asisinkanye Omulangira Joseph Ndawula, kyokka kyekyali kifulumye olimba ate Jose ng'ayogera batulimba nti kifuka kyekyali kifulumye. Ono olw'okuba nti mubaka wa Uganda e Namibia mbu alina enkizo ey'enjawulo bwe batugamba okusinziira ku mateeka, kuba nange kadigani amateeka nkusomera masomere sinze nagakola. Olw'okuba mbu omulwadde babeera bamutwalayo kuwummula
bafuba okulabanga bamukugira okuwuliziganya ennyo n'abantu abali eweeru era takkirizibwa kumala googerera ku ssimu. Juzi Mayiga yatugamba nti yamukubira Kabaka n'ayomba, yamukubira essimu n'ayomba baba ku ssimu, mujjukira bulungi nnyo. Naye ate nti omulwadde bw'aba agenda kuba ssimu kuyomba kitegeeza nti kati ate aba ayingiridde stress, sama stress. Kino kikolebwa kubanga munnange tebayinza okumubuulira ebigambo ebimwongera ebirowoozo n'okwennyamira nga Mayiga bye yabuulira Kabaka, kubanga yatugamba nti Kabaka yabadde ayomba ku ssimu. Ekifo kirimu abantu ab'amaanyi bangi be batayagala kulaalaasa, tebaagala kubeera nga babalaalaasa. Oyinza okugendayo manyi oli ngambo egwe nalabye ku gundi eri nga ali eri yeyambudde yenna atambula kuti. Yensonga lwaki munanga abasawo n'omulwadde bennyini balina okusooka okugaba olukusa okukakasa obanga ddala kisaanidde. Kati njagala munnange okubimu akafaananyi kisaanidde, Kabaka ndowooza alaba tekisaanidde. Kati ekifo kiriko abakuumi, kiriko obukuumi obw'amaanyi era tewali ngeri yonna gy'osobola kukituukako nga tebakutegedde. Bagamba nti bayambibwako ne kamera enkesi ezaateekebwa okwetoolola ekifo okusobola okumanya buli agendayo baani abo. Kati munange enkola ey'ekifo kino bwe wabeerawo omuntu yenna gwe banaakyaza, buli mukozi yenna mu kifo kino okuva ku musawo abudaabuda alongoosa, abakuumi bonna balina okuba nga bamanyi kino ekigenda mu maaso, era bagamba nti kyakolebwa okwewala omuntu ayinza okusaalimbira mu kifo nga tebategedde nti omuntu yenna agendayo n'asaawa obusaayi wali, alina okuba nga amanyi nti waliwo omuntu ajja okubeera nga balambula omulwadde bw'ati ne bw'ati, kuba tebatera kugendayo baki balambula. Kati ogenda otuukayo nga bakumanyi erinnya Kakembo, ogamba otya bannange bali batya ab'emiti yena emimuli n'emiwogo mulya ng'Omunamibia akubuuza ebuuza ategedde atya nti ndi emimuli n'emiwogo nja vakkido akubuuza vakkido. Balina okuba nga bamanyi era munnange bwe bakwekengera bategeerezaawo ab'ebyokwerinda ne bakukwata ne bakuzimba ne bakukwata jeeke ng'abataka juzi bwe batwala ku poliisi okuva mu kibuga ekikulu ekya Windhoek okutuuka mu kifo kino. Munnange bassaawo emmotoka ezitambuza abantu abo bokka abakkiriziddwa okugendayo era nga munnange zirina essaawa engere. Kakati abataka bavuze batolontose mu mmotoka yaabwe paka mu kitundu omuli ekifo kino kye bayita Otujo. Olwo batuuseeyo muganda mu disitulikiti eyo bwe batyo nga tebali ku pulaani. Jjukira nti eri wali emmotoka okuva mu kibuga ekikulu Windhoek, balina okuba nga bamanyi nti abo abajja ne babawa emmotoka ezaabwe ne zibavuga ne zibatwala era bassaawo essaawa engere emmotoka ezo kwe zirina okubeera nga zituukidde nti mu ssaawa zino zirina okuba nga zituuse ku kifo kino. Bwe zikeerewamu batandikirawo okwekengera. Bayinza okuba bakyamye ne bagira bbomu, bayinza okuba bakoze bati ne batuleetera abataka nga baalidde enguzi. Kati bw'oba tokoze ekyo, tewali baasi oba takisi, ky'oba olina munnange okukola kwe kupangisa sipesulo n'ekutwala. Teriyo mmotoka takisi oba baasi egendayo, olina kupangisa special. Ate era munnange n'oyita mu mitendera emizibu ennyo okuyingira. Kyekifo ekyo beebyo ate
waliwo kye tutajja kutegeera.